Mu kutandika akakiiko ka leero ababaka batula ku kakiiko ka paalamenti aka COSASE batandise na kukunya abakungu abatwala ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwoza omusolo mu Uganda ki Uganda Revenue Authority ku nkola ya EFRIS n'okutuusa kaakati ekyatuuza abasuubuzi ne gavumenti obufoofofo. Use some minutes and enlighten Parliament and the country about this thing called EFRIS. Wabula ababaka beemulugunyizza ku ky'omusolo ogusolozebwa mu nkola ogwa VAT gwe bagamba nti URA ekola kikyamu kusigala ng'esolooza omusolo gwa bitundu 18 ku buli 10 ku buli mutendera ebyamaguzi kwe bituuka okutuukira ddala ku muguzi asembayo kye bagamba kuno kunyuunyuuta ggwanga. The first buyer who is a wholesaler has paid tax VAT at the factory. Is he also supposed to charge another VAT to a supermarket? And then from the supermarket, the person who is buying it from the supermarket to the retail shop, is he also supposed to pay VAT? And finally, the consumer from the retail shop, is he also entitled to pay VAT? Now, EFRIS takes away the load of the work of doing that manually. The system calculates that. As long as you've entered your stock and you've entered your sales, you click the button, it will show you the VAT payable. URA egamba ekyabasuubuzi okwekalakasa n'okuggala amaduuka gaabwe tekisobola kubajja ku mulamwa kubanga ne mu mawanga agasooka okuteekesa enkola ya EFRIS mu nkola naye embeera yali y'emu kyokka gavumenti zaayo zaamala ne zigiwangula. Tanzania has been using this technology for more than 10 years. Rwanda has been using the same system for more than 10 years, even Kenya. The trend is always like this. When you're starting, there's resistance, there's closure of business, there are standoffs. But as we explain and as we engage more, people get to understand that this system is good for them, it's good for the government. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yalagira engassi zonna ezaali zaateekebwa ku basuubuzi wansi w'enkola eno ze baggyibweko era sabbiiti ewedde URA ebadde ku nteekateeka eno wabula omwogezi waayo Ibrahim Bosa agamba wakyaliwo abasuubuzi abakyagaanye okugendayo nga baweebwa amawulire amakyamu. Bw'otunuulira omugatte gw'ensimbi gwe twabadde tutunuulira okuggyako twabadde tutunula okuggyako biliyoni z'ensimbi ezisukka mu 55 twasobodde okuggyako biliyoni z'ensimbi eziwera 27 n'obugwamu ekitegeeza nti no wakyali abantu abatakyatuulidde engassi eno ate ng'ejja bazitowerera bakama baffe abakulira abasuubuzi abamu betulowooza nti tebaawa obudde basuubuzi bwabwe bulungi tebabawadde magezi because twafuna amaloboozi nga waliyo abo abagaana abasuubuzi okujja ku URA okubajjako engassi. Mu kiseera kino URA asazeewo okuwandiika abasuubuzi mu kikuubo dduuka ku dduuka n'okubasomesa ku nkola eno era URA egamba mpaawo kijja kukyusibwa kuba n'obuuma bwennyini abasuubuzi bwe bali beemulugunyako. URA yakozeewo enkola empya bagiyite application ng'ogiteeka buteesi ku ssimu n'ekola ne bw'oba tolina kuuma kennyini. Bw'oba olina essimu yo tolina kugula kooma kaliya ka EFD. Esimu ye yennyini just downloading app ya EFRIS n'ogikozesa mulimu gwe gumu. So tekikyayetaagisa abantu okugula kuuma. Atalina ssente za kuuma akozese mobile app. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Ageesigika. Nsonga za Parliament